Alright, mbakolesayo nnyo munange eyo ewa radio wizo emisango bwegityo gikyatambulira ddala bukwaku naye emisango gye Uganda gyo mizibu gino engeri gyegibula wagibulawa wagibulirawa oba bagisuula mu ki Masaka Raila oba bagisuula mu Raila nze nange simanyi nze nawe sezibwange nayo okitegeera ebintu si byangu naye nga bambi bandimufunidde obwenkanya naye nga tuvuddeko eyo bannange emisango gifuuse emisango tata Fresh Kid bannange mama Fresh Kid ye yavuddeyo mama Fresh Kid yavuddeyo ye munange ate bannange tuweerera abaana kakati yavuddeyo n'agamba tata Fresh Kid tayagala kuweerera abaana tata Fresh Kid yamuzaalamu abaana ne tata Fresh Kid tayagala kuwa buyambi munange n'amuwawabira n'amugamba njagala school fees w'omwana abaana batudde wakati basoma okitegeera kyokka alikuwano Fresh Kid nga bamuweerera amwesibako gwakuba mu mawulire naye nga bali eri awo naye neyeerabira nti waliyo n'abalala abakola ki abeetaaga obuyambi gwe bwofa osula ku malaalo naye nga munange mama Fresh Kid nooza omulaba n'abaana ye ng'agamba tata Fresh Kid alina okusasulira alina okuweerera abaana be yakeera enkya naye kati bw'obanga wakeera ku makya n'ozaala omwana buzibu ki okumuweerera olina kusente kati alina ku sente ye serebu superstar okitegeera alina saluuni lwaki taweerera abaana be yazaala mu kyala okitegeera yo tata Fresh Kid ndooza omulaba naawe kennyini ate tata Fresh Kid agamba nze mpelera omwana kakati mama Fresh Kid alimba nange simanyi naye ndooza agamba oba Fresh mami ayagala nkomewo bukomi byebyo naye nga munange bwe bityo webikyali mu kooti tata Fresh Kid ye bamuwawabidde alina okubeera nga munange aweererayo abaana school fees abaana balina okusoma omwana kale noba tumuwadde byabugaga naye muwe future kubanga future okusoma okwo kwomutaddemu amagezi ago ge gaba gagenda okumuyamba ate naye bw'alizala asobola okubeera ng'akola ki akolerera abaana be ebyo ebifaananyi gwe wenna abadde tamanyi mama Fresh Kid yo mama Fresh Kid tata Fresh Kid ne baganda be byebyo ebifaananyi gwe wenna abadde tamanyi. LMTV, let's go fast.